Taginga saba ferewa struggle. Taginga kadingo. Annyonnyole bannayuganda yafunye atya emotoka Museveni ze yakwatira mu Arua. Era lwaki baziwadde obukuumi bwa njawulo, bazibisse, bazikwese bannayuganda bonna paka mu maka ge magere. Kyagulanyi, emmotoka zino ze mwajje mu Arua ezipaakinze mu makaago. Bannayuganda bangi abaakwatibwa ku musango gwe gumu ogubaddeko emmotoka ezo nga tebannabata. Kyagulanyi, njagala oveeyo nnyonnyole bannayuganda lwaki tonna postinga ku mmotoka zino yo si Victory, era lwaki emmotoka zino teri munnayuganda yenna yali azikubanjiza tetukulabangako ng'ozibanja naye twewuunya nti zaakukusiddwa okuva mu Arua paka mu makaago n'okisirikira. Njagala ssebo nnyonnyole bannayuganda lwaki bwe mwategedde nti omuntu omu ampeereza footage ow'emmotoka zino n'ebifaananyi bino ng'emmotoka zino ziri mu makaago zijjibwa ku kakkaaliya, essimu ye mwagikutte ne mugyasaayasa ne mugiyuwa kumpi nga mwagala kumalawo bulamu bwe. Kyagulanyi bw'oba oli mwerufu. Kampiseewo akalango kano katono nnyo kuba ku nnamba zino ez'essimu bw'oba oyagala okugenda ebweru okukola. Beetaaga bakiriina, ba waitress ne ba waiter. Bakiriina bafuna $1.5 million, ba waitress $2 ne ba waiter $2. Input mutono ddala. Emirimu gino giri mu ggwanga lya Kuwait, mugenda kukola mu mawoteeri. Mukole ssaawa 8 bakuwa ekyokulya n'awokusula n'obujjanjabi ne vacation buli mwaka. Kubya ku namba eno wammanga noti 74 noti 67 26 84. Abasita Feva Uganda wano be bannakinku mu kutwala abantu ebweru. Twesangeyo. Njagala nnyonnyole bannayuganda lwaki abaana bangi tebannateebwa ku musango gwe gumu ogubaddeko emmoroka ezo naye ate zaakuweereddwa mu bukuumi obw'ekitalo, mu kukweka okw'ekitalo paka mu makaago. Kati nkusaba ssebo gy'otuulira ne mwami Museveni gwe n'akuwa ebibyo gy'oba oteeseza ku famire z'abantu abanaku ezaabulibwako abantu baazo. Kuba ebintu byonna ebijja bikuusa ku misango gye gimu egyakwasa abantu n'abantu ebibyo babikuwa n'ababo babakuwa. Bantu bo bangi abaakwatibwa ku misango gye gimu beedi mitwe ne baani bonna abaakakundiko bo babata abaana b'abantu abali innocent ne babeera mu makomera. Lwaki mwakukusizza emmoroka Mr. Kadingo bw'oba toli mufere wa struggle? Emmoroka zino zibadde mu Arua abaana b'abantu bakyabasibye ku musango gwe gumu naye zikukusibwa zibikkibwa mwaziyisiza mu Kampala nga mulowooza tetujja kutegeera. Kyannaku nti ziri mu makaago owooza nti oli transparency nnyo nti oli mwerufu nnyo ne tonnagamba bannayuganda nti Museveni yonna kye wamusesemezza. Kyagulanyi otuula ne Museveni ne muteeseganya. Wagamba wano ojja kuggulawo ofiisi ezizo mu Kampala. Gavumenti ng'ekugamba tojja kuziggulawo. Njagala onnyonnyole bannayuganda byakomawa. Nzizeemu kulaba nga mukukusa mmoroka kuzijja mu Arua ezikyaliko n'emisango egisibizza abantu mu makomera. Bwe weefuula wano nti obanja ba political prisoner, emmoroka zino zibanja ddi gye bazikuweera bwe muba temuba ku rawundi tebeemu. Ntegeerekese. Nkimanyi bangi abajja okumbuukira abanuupu naye ekibuuzo kiri wano. Lwaki emmoroka zino zaayise mu Kampala nga mbike nkweke paka mu lujja lwa Kyagulanyi? Kyagulanyi njagala onsibe emmoroka zino bwe ziba teziri mu makaago. Footage ono ddala bw'aba siwa mu makaago nga edit njagala ontwale mu kooti. Era onnyonnyole bannange, nze nja kunnyonnyola n'engeri gye namufunyeemu. Intelligence gye nakozesezza okufuna ebifaananyi bino. Nja kunnyonnyola bannayuganda naye njagala otunnyonnyole lwaki emmoroka zino mwazikwese paka kuzituusa mu makaago. Eno emmoroka yo V8 ne Tundula yennyini eri mu makaago. Nsaba otubuulire mwami Kyagulanyi bino obifuna otya? Tundula bw'eba tennatuuka ejja baasoose ne baleeta V8 naye twagala okukulaga nti ffe tuli bannayuganda babuufu. Abantu abaawambibwa babwanja wano emmoroka zo zikukusibwa ne zireeta mu makaago. Tubuulire zo wazifunye otya? Era bw'oba tewatudde na mwami Museveni. Era ne meeting yo gye wali mungenda kugireeta. Singa munaaba temwesonyiye mwana mpa information. Kyagulanyi gy'obufere bwe ku bannayuganda era n'ebyebisiyaga mu UK ebyatwaliramu n'omwana wo mu America nayo story ngenda kugiwa bannayuganda.